Omuyimbi Rwema Namakula ne mwami we Dr. Hamza Ssebunya beeraza mapenzi. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II yakomyewo mu ggwanga okuva e Namibia. Byonna mbirina katambi nja kubanga nkata mu maaso awo. Omukyala Honorable Minisita Fiona Nyamutoolo abaana bamulaze omukwano byonna nja kubanga mbikuwa. Ate ye omukulembeze w'ekibiina kya NUP yaddukidde mu bannaddiini basooke bamuwe ku mikisa nga bwe bapulaninga olunaku olw'enkya okulumba paalamenti. Sigambye kulumba mu ki, a peaceful demonstration. Oli ku NCK TV kugamba kimu nti mukwano wabanga tona subscribinga ke kadde obeere ng'osubscribinga ate womala ng'onyiga kade ebisigadde byonna nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako. Maybe nkujjukizaamu nti olunaku olwaleero luli lunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi ziri 22 mwezi gwa musanvu mwaka 2024. Katutandike ne Ssaabasajja. Bingi nnyo bibadde bigenda mu maaso, bingi ebibadde bitambula. Kabaka yawambibwa, ali mu buwambe, tategeera, omutwe tegukyakola bulungi. Bingi bino bibaviirako n'abataka okwesitula bagende balabe Ssaabasajja. Naye amawulire amalungi gali nti bannange Ssaabasajja alabiddwako ng'alabika bulungi, era oba oliawo singa abadde nga kisoboka n'asigalayo n'afuna obujjanjabi obusingako ate abadde agenda okuba ng'ateerera ddala. Naye nga we nabagambye olunaku olw'eggulo nti bagambye nti ayingira eggwanga olunaku olwa Yesterday olw'Essande era kyaddaki Ssaabasajja yakomyewo. Wuuno kamukulage. Tubalamusizza njeebale. Ndowooza ekyo kiwedde eky'omutanda yadde ng'ate Abannayuganda basesa. Era waliwo abadde bagamba kale singa bamulese abadde batuwoganira Katikkiro talina buzibu. Era munnange ekikulu omutanda akoze eki, wuuyo akomyewo ate amawulire amalungi nti alabika bulungi. Alabika bulungi ekitegeeza nti abadde agenda atereera. Nga tuvuddeko eyo munnange tugendeko omukyala Rwema Namakula ne mwami we Dr. Hamza bo bali bulala. Bannange omukyala ono yatugamba nti am living my dream. Yatugamba nti munnange she's living her dream era nga awulira munnange essanyu limutta. Babadde ku mukolo naye munnange nga obwama nga bufuuse obwama. Bannange nga laava eri wali era twagambidde nti munnange funa mukwano gw'osirike. Rwema Namakula yafuna omuntu amutegeera. Rwema Namakula yafuna omwami mu butuufu eyamutegeerera ddala. Era nga weyategeeza buli oba mujjukirako graduation yagamba nti munnange nti Rwema nja mumwagala mpaka nti munnange kimbadde mbulamu omuntu gwe tukwatagana naye obulungi. Naye kuva bwe yafuna Rwema bano abantu beetegeera. Abantu baboogeredde mbu ye kapa esuusizza oba ekisuusa mbu mu kwekoza mbu bo tebamanyi oba mu bantu oba bali ku mukolo oba bali ku stage mbu bo bakisuusizza balinga abaana abato eno kapo. Naye ye Rwema yabagamba nti mutuleke, love is very beautiful. Nti nze ntambulira mu birooto byange era mundeke nnyumirwe. Era kye kintu kye bakola. Bannange abaana bano beeraze omukwano abantu bano. Rwema Namakula ne mwami we Dr. Hamza bannange beeraze omukwano era baba bategeeza nti gakyali mabaga.
nti gakyali mabaga. Amuza yategeeza luli bw'oba mujjukira bulungi ku graduation yagamba nti omukyala wange ono njagala mwagale, njagala tuwangaale nti kubanga mu butuufu nti omuntu gwe ndaba nti tukwatagana mu buli kimu era kyekintu kye bakola. Era ne Rema yabagamba nti yanoonyanga mwami kusetolinga ng'abaana bazaala baliko maama ne taata bonna nga bali wamu, era kyekirooto kye batambuliramu bonna, lyessanyu lye balina, gwe mukwano gwe beeraga. Ekeyo katudde wa Honorable Fiona Nyamutoro. Ono yabaddeko mu bitundu ebyo ebyewaabwe eyennebi era nga babadde bamuyise. Waliwo function we yabadde ku ssomero ng'alina okuba nga ajatendinga oba ng'alina okuba nga ye guest of honor, naye abaana beeyo bamulaze omukwano, abaana nga bamulaga ensonga zaabwe lwaki bamwagala era lwaki basanyuse nga bawulidde nti yagenda okubeera guest of honor. Can I have 5 students to come and tell me why you wanted to see Nyamutoro? 3 girls and 2 boys. Me, I wanted just to see you because I usually hear you by the name in the past. So I wanted to know who Beyond Nyamutoro is. Here in the election of 2020, among the groups all the 4 youths in Uganda. I wanted to know you. I really wanted to know who is Nyamutoro, because I heard my uncle say that you are his friend. So today I came To me, the reason why I wanted to see is that I have heard great things about you. You are the minister who everyone wanted to know, but also I wanted to see you. That is the reason why I wanted to see you. I wanted to see you just because I heard that you are the youngest lady representing the West Nile at the higher level. I wanted to see you simply because you can act as the role model to our girls here. So you see and take education serious so that they also succeed like you, since you are the youngest, such that they can also be among the youngest. I'd like to see the young minister so that for me also in future can be the minister. On behalf of our listeners, I request you, the young minister, to improve our dormitory, the girls, so that we can join you. Thank you. Very difficult for those ministers and also our leaders to come back to us and also celebrate this kind of festival for schools and also other communities celebration. So for me, I'm very grateful to see you with us in this event. Very proud when I heard that my tribe mate is at that higher level of ministry. Nga wabewulidde buli omu munnange aba alina ensonga lwaki yeetaaga okuba nga alaba omuntu oba awulira omuntu oyo yandiyeetaaze okuba nga amusisinkana. Nze naawe olinako omuntu omutima gw'owulira n'ogamba nti kemala n'ensisinkana gundi oyo, nti munnange ne weemukwata bukwasi mu ngalo kiba kimmalira oba kiba kinkolera. So we batyo naye abaana bamuwadde ensonga zaabwe, abamu nga basanyufu bamugamba nti munnange nti tukwayagadde nabadde njagala nkulabeko naffe okulaba tribe mate wange ate nga ye minisita asingayo obuto, nti ekyo kirina kikitwongerako nga ffe ba tribe mate bo. Byebyo munnange we byatambudde sayidi zeeyo. Nga tuvuddeko eyo munnange waliyo omuvubuka alajjana. Ye alajjana nti essimu ye alumiriza bakuumaddembe mbu bamuggyako iPhone ye era nti yali tali mu bumenyi bw'amateeka, yali talina kyakoze. Esitole empanvu nga wannyonnyola, naye agamba nti ekyewuunyisa bwe bagezezaako okutrakinga iPhone ye bamulaga nti eri mu State House. Alajjana ani asobola okuba nga amuyamba afune iPhone ye. Hello guys, Mjebaleko. My name is Obi Enosh. I'm an artist and also a producer. Guys, today I'm here with a very, very big issue. You know, Mutualabino video. Please tag for me, Uganda Police. Tag for me,
state house security agencies. Tag for me IGP, you know, or anybody that can help me. So guys, this is how I tracked my lost iPhone, and I found out it's inside the premises of the state house. Yeah. It was a Wednesday evening, ekiro ekyakeso olwokuna. So me and my twin brother, we normally meet like 2 or 3 days before our birthday. So that day we decided to go and have some good time, you know. So we went to a certain place in Najanankumbi. If you guys know Kostela. So there's a place that has, it's like an arena. It has like 6 pool tables. So we went there with my brother and we had some fun. After we said, man, it's too late. It was actually approaching like 1. It was between midnight and 1. You know, we said, man, it's too late. Let's go home. We have a bike. So we went out, but my brother remembered he had forgotten his jacket behind. So he went to pick his jacket, and then I remained outside on the bike. Out of the blue, I see 2 bodas coming. They had men putting on police attire with guns, you know. But from afar, I could not notice they were policemen. These guys approached me. They were putting on FFP uniforms. You know them as Ezebi Bombola. Yeah. So they approached me, and I hurried to remove the keys from the bike because I was even scared, you know. So when I removed the keys, I held them so tight in my palm. These other policemen, they came and checked me thoroughly everywhere. The only thing I had on me was my iPhone 12 Pro Max. They removed it, and immediately they left with their motorcycles. So people were still around. Fortunately, they tried to scream, "Police, you know, all that chaos." So they hurried to run. Most of the people were like, "Go to police, they're going to give you your belongings," you know. Me and my brother, we went to Katwe police station. They denied. They were like, "We've not seen any iPhone." But we made a statement. He advised us to go to a nearby police station. There was another police station in Najanankumbi. The next morning, we found the OC, and we told her about it. And she called the people that are supposed to be there patrolling at night. But they're not FFP. They were not our normal policemen, you know. So he called them. These guys were like, "Yeah, we saw those guys," and we wondered, Baba, what were they doing in that area? They're not even deployed there, but they saw them already on judges. So the OC was like, "Okay, now this is a big issue." She forwarded us to the OC Katwe, OC station Katwe. So OC station Katwe listened to us, and he gave us permission to go and look through the cameras. And these police officers from Najanankumbi, they said they could identify the men because they know their faces, that they're from Katwe, you know. They even saw them on the cameras, and they confirmed these are the guys that they saw. So the next morning, one of them was called, and he denied, you know. So I said, maybe this issue has grown. I may not find my iPhone. Let me try another way. I went on to track my phone with GPS. But these people, maybe they didn't know they had stolen an iPhone. Because once I started the tracking process, there's no way they could turn it off, you know. So I was seeing wherever they were going, you know, they could tell that now they're gonna find us. So you guys, what was so surprising, the phone was in the state house premises, Nakasero State House, you know. I was shocked. But before we went there, we hadn't known that it was even state house, you know. So we were just looking at the GPS around Nakasero. We were like, let's just go there. I picked 2 policemen. We drove, only to reach the police officers were like, "This GPS is taking us to State House. The GPS is actually here." And we tried every panya to get into the State House. It was full of State House security. They're like, "There's no way you can enter here, even if you have policemen, you know." But I was so surprised to find out that my iPhone was there. So to my thinking, I think these guys took the phone, and the only way they could secure it is by keeping it where I cannot reach,
You know, that's what I have in my mind, because this was not an arrest. No, they didn't come for me. They came for my belongings. So maybe iPhone yabatuliride, and the only way they must be having someone there. I think that's my thinking. But guys, abantu abamanyi that place, that whole place is Nakasero State House. Though munda mulimu akafo, it's like or some interior something, but all the panyas that lead to that place are blocked by the State House security. So these officers were like, we cannot go in there, that's the State House, you know. So we are here Angazi, we are left out in space whereby we don't know what to do. Please, omuntu yenna aliyo nga you can help me in any way, please do. Osanga bangi nnyo abalala bakiyitamu eyo nga batya n'okwogera, you know. And for you are planning otambula ekiro, make sure your property is safe. Oba obireka waka. Munnange nga obiwulidde, awo nno omuntu yeebuuliza nti omuntu agoyingebwa Uganda weetuuse etulemeredde, naye nga amunzikirize mbe nga mbeerekereza, tujja kuba nga tukoma mu maaso. N'amawulire mangi nnyo temuvaawo.